Olunaku olw'eggulo Uganda yeegasse ku nsi yonna okuza olunaku lw'abaana abawala olukuzibwa mu nsi yonna nga buli 11 mwezi ogw'ekkumi ng'emikolo gyali ku kitebe kya disitulikiti ey'ekyenjojo. Mukyala omukulembeze w'eggwanga era minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Museveni yabadde omugenyi omukolo. Yasinzidde ku mukolo guno yenyamira ku ngeri abantu gye bavaayo ng'abayamba eggwanga so ng'ebigendera byabwe kwonoona nnono. But the African way sometimes goes the other way around, and I think that is not right. Gina n'okuddiya abagala okuleeta enkola ey'okugabira abaana abato empeke z'ekisalagguma nga balowooza nti ly'eddagala okumalawo abaana okufuna embuto azibye abazadde okwekumako ebikolwa eby'okwekuba n'okufumbisa abaana abatanneetuuka. Wano wasabidde buli muntu avunaanyizibwa okukola emirimu gye okulaba ng'abaana basigala masomero. Boys and men must know that they too have a role to play if the adolescent girl is to realize her right to a safe, educated and healthy life. Bw'ati asibye abantu okuzza enkola y'okuza abaana ng'ekitundu ekintu abangi kye basulawo ensangi zino. Children have the right to education and they are also immunized at a very early age. They are recognized in society, and we have days like this when we talk about problems facing our girl children. Abalenzi n'abasajja nabo tebataliziddwa mu abo balina obuvunaanyizibwa okukuuma abaana abawala. Minisita avubuka n'abaana Florence Nakyola Kingi alaze obwenyamivu olwo abavuzi ba bodaboda ng'abamu ku bayitiridde okufunyisa abaana embuto. Nti abaana 25 ku buli 10 balina embuto nga bali wansi w'emyaka 13. Ekintu ekitukubye encuko y'amaanyi ate nga bonna abasinga bagamba nti bwe bataba ba bodaboda basomesa. Abaana boogedde ku bisingo baka olubiriza obulamu. Loss of parent, sexual harassment, early marriage. They neglect their responsibilities and leave them to the schools and the government. Rose Malanga akiikidde ekibiina kya mawanga amagatte n'ekitebe kya Buswede mu ggwanga ategeezza nti okussaawo omwenkanonkano gwa musingi ogw'enkulaakulana. Equal rights for men and women is a key priority for the European Union. And on behalf of the Swedish ambassador, I'm very proud to represent the first feminist government in the world. Asibye amateeka okussibwa mu nkola era ne basima gavumenti okuwagira okutumbula abaana abawala. Important laws have been put in place and need to be implemented in a way that ensures equal access to justice. Dennis Kyobe yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.